tutandika program leero ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2024 leero tugenda kusoma mu kitabo kya Daniel essula 4 era ngenda kukubira lwaki tugenda kusoma mu Daniel essula 4 nabadde nnyina obubaka bwe nabadde mpulira senga nabadde ndi mu magezi gange ga buntu bwe nandibuulidde naye ngenda kukubira lwaki tugenze mu Daniel chapter 4 eina enyiriri 37 zonna genda ozisome tusobola obutazimalayo zonna naye ngenda kujjamu ekinyusi kyengenda okwogerako gye muli wansi w'omutwe ogugamba twabadde mu kisiibo nga tusaba Mukama nga tumwegayirira okututaasa ku mwoyo gwa Babiloni ogubuutikidde Uganda ebbanga lino lyonna oba ogubuutikidde ensi yonna nga Bayibuli bwe yagamba nti nno ensi zitamidde nga zinywera ku kikompe ky'e Babiloni. Okusaba okwo ntwala omukisa guno bagamba nti Mukama azzeemu essaala zaffe. Babiloni mu Uganda, Babiloni yagudde. Omwoyo gwa Babiloni tegulina kifo mu ggwanga Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleko ebizibu nebadde bukutawanya. Nsanga ku namba eno 075 54 66 2. Sawa ngenda babuulira lwaki. Tuyina omuzimbi, tuyina Morini Skincare akola ku lususu. Morini wonna wooli asobola okutuusako products zonna, products z'owulira z'oyagala. Mukubireko enamba etera okubeera waawo mu comment section. Waliwo abamujulira muteeke awo enamba mu comment section omuntu agifunewo. So buva ku Morini Skincare tuyina Premium Dental Clinic esangibwa Makerere Kavule ekulirana ekitebe kya Nuupu. Gendayo bakujjanjabe bakole byonna bye weetaaga. Tuyina Sama Uganda wa transport, tuyina omuzimbi, tuyinayo kyebyuma, tuyina afumba ku mikolo. Bakozese bajja kukolera bulungi tojja kwejjusa. Abo bwe tubamala tuba tugenda mu program yonna nga bweyina okubeera waliwo wano obuntu obw'okujjajjawo. Tugende mu security alerts, tugende Masaaba tannaba kulabikako. Tukyanoonya Masaaba, Ssaabasajja Kabaka gundi nnyingi nnyo, versions nnyingi bitambula. Nalabyeko Jjunju. Bannayuganda mubeere bagezi, mutunuulire abasajja bano Abanyarwanda ebintu bye batuzannya. Ssaabasajja Kabaka tetumulabako, tebatubuulira nti ali wano oba ali wano. Uganda Mayiga akola kyonna ekisoboka buli lunaku atuuza enkiiko z'Abanyarwanda okulaga nti Buganda efunctioninga. Ne bamala ne baweereza mutabani w'Omunyarwanda USA, simanyi Jjunju. N'agenda n'agamba Ssaabasajja Kabaka ali bulungi era amukubiddeko essimu n'amusindika agenda aggulewo Simanyi Foundation. Mwana gwo kimanyi nti nnyoko Rwanda bamuziika mulimbo? Okimanyi nti nnyoko Rwanda bamuziika mulimbo, nnyoko Sebudandi? Anti omanyi bwe tubakwasa emirembe musiruwala. Gwe Jjunju okimanyi nti maama wo tokimanyi tewagenda n'ogenda oziika tebamuziika mulimbo nnimba? Ssaabasajja Kabaka ageze abeereko ekintu ne Uganda wakuleme
ntwala omukisa guno okugamba bajja kuziika mulimba e Rwanda teekawo abiri Ssaabasajja Kabaka ageze nga bwe yakutuma okumukiikirira wa nga bwe yakutuma okumukiikirira we olulala olw'okuba bamanyi nti diaspora kati eri connected ku Uganda oyo omwana yazze kukakkanya diaspora nedda katusirike omusango bijanjaalo obirya misana obikuta kiro ng'olubuto lutandise bannange mumperekereko naawe oli wagaana okumperekerako mwana gweddaawo mayiga ali eri wansi atuguumaaza naawe oli mu diaspora otuguumaaza naye ojjukira nti Sebudandi bamuziika mulimbo ekyo wakirowoozezaako ekirungi nabagamba tewali kintu kigenda kutuuka wekwa mwebadeka mbabuulire bwe munaatandika okumanya information zetuwa tino ntuufu ani yalabye ani awulidde eggulire erifuluma e Bunyoro ku musajja gwe bayita Moses simanyi ogudo yatukiikirira mu kalulu ka by elections aka LC5 nafuna information ku muvubuka oyo abantu ne bantusako information eyo n'engiteeka ku secretariat n'enkwata information eyo n'enkubira Maama Jole Mugisha ne mugamba Maama Jole Mugisha gwe wa Western Uganda waliwo ensonga bweti ne bweti ekirungi Maama Jole Mugisha yampuliriza era n'asituka n'agendayo abantu omusajja oyo n'amakinga sure nti amatiza mbuyeye wanupa bamulwanyisa beba NRM olwaleero NRM yamuwadde omulimu mu mafuta e Bunyoro nze neebaza bwebaza weewaawo nawoninga secretariat kwoyo omwana oyo omusajja oguda simanyi ogudo ne bansaba obukakafu ne mbagamba oyo omusajja y'omu ne Balamu ne baŋŋamba mbawo obukakafu buubwo kati alimu NRM mmwe ffe tufuna first hand information bwe munaagizanyisa weewaawo buuza Maama Jole Mugisha olwaliro ngenza okukera ku makya nga peegi bagitutte peegi babadde bagitututteko gundi ngenza ozuuka ssaawa 12 nga peegi bagitutte nenza okusizaawo admin ne mugamba sooka okebereko ebintu bigenze bulala naye njagala kwebaza admin alwanye nga bw'asobola awo okumanya kwange tekuli yeeyo mu IT Katonda nannyamba nasekiwalinga gundi yaffe peegi yaffe n'ekomawo naye abadde agiyingiramu ali Riyadi mu Saudi Arabia oba bano aba embassy bembadde njogerako mu aba embassy enzija oba mmwe muli mu bintu byange oli ali Riyadi simanyi akozesa Galaxy A simanyi A20 ayingira mu bintu byange gwe oli Riyadi Saudi Arabia olulala waliwo yali ayingiramu mweri enkadde yali ali kuwampewo Avenue e Uganda naye ne balemi otwala tugikomezaawo twebaza Mukama olw'ekyo then immediately tugenda kukolawo backup ke batandise ojegezaamu wabula basajja mmwe muli basiru peegi gye bakola obukozi wali temusobola kukola peegi zammwe mugitwala enkola endala tumanye nakutumanyira namu ab'empigi ekyo tukankireke ekyo nkirese mujjukira bannayuganda saabawoninga ku ddiini Lubowa Saava njagala genda mu program eyoleka nzijawo bino saabawoninga ku ddiini Lubowa Saava omwaka mulambo b'emyaka 2 emabega mulaba ebiri ku ddiini Lubowa Saava tetwamubabuulira kati bwe tubagamba ekigambo mukiwulire mukitegeere bwe munaagaana buli kintu kye tubawoninzeko kye tubagamba mujja kiraba now
Mpuuga ne Supiika. Mpuuga ne Supiika, Supiika aweereza ba representatives ewa Mpuuga mu ofiisi. Kaakati olw'okuba badde tasobola kujja wa Mpuuga, kati nze Katonda n'annyamba mbadde ne Supiika. Kubanga Supiika ye ateeserezza online ebimu bagezezzaako mukubira ne boogera online nga ne ba representatives wali weebali ne bateesa ki bibino omusembere nje mbibawe. Bateesezza Mpuuga ayagala omusimbi okuwa babbulooga okuwa bannamawulire ab'empapula n'aba rediyo ne TVs ba TV presenters ne babbulooga basobole okutambuza ekintu ky'okudifendinga Supiika n'okunafuya His Excellency Kyagulanyi. Batya baba era ani Supiika n'abagamba lwaki tebakozesa abo be babadde bakozesa. Mpuuga n'abagamba bwati bali ba Katikkiro bali ku mulimu gwa Mayiga ne Mayiga embeera muli bize yabasasudde bali ku gwa Mayiga tebasobola kubagattamu kintu kirala. Nabo ani Supiika alete ssente naye bamufunira ababe okuwa n'abo okubimeeza balwa omusana tayipu ababajja ku bimeeza okwogera kujja kukola ki ng'okwongera okunogaanya okubuulira bannayuganda mbu Supiika bamusibye lwa kisiyaga si lwa kubba mabaati. Era mbu bagenda bagamba abantu mbu His Excellency yagenda n'asisinkana abasiyazi mu Bungereza. Mbu nno n'abagamba bamuyambeko ku ekyo yabawe eggwanga Uganda aleetemu ebisiyaga. Ebyo Mpuuga yabadde abibuulira Supiika era ne bateesa essente. Mpuuga amaze kwogera ne ba representatives ba Supiika kati ku mudidi ogwo nga bagenda kufunako percentage bamale okuba Supiika ne Mpuuga akubeko ne bana baweka enjawulo yaabwe ate olwo bafune aboogerera Supiika. Kubanga Mpuuga amugambye nti bali be tubadde tulina kati bali ku mulimu gwa Mayiga. Nkujjako omuntu alina ekibuuzo yekka gwe nsobola okuwuliriza kati. Kuba nziruka misinde ngenda mu puroguramu. Muntu agingidde wana abantu. Onalebo Ssenyonyi ye mwamukubidde ne mumusindire ennaku yaffe. Sekuyitale Jeno mwamukubidde essimu ne mumusindire ennaku yaffe. Kati wulira olwaliro ngenda bbawe ennamba zino. Ngenda bbawe ennamba ya His Excellency Nambeshi. Kubanga Deputy President ngenda bbawa ennamba ya Her Excellency Dr. Lina Zedriga. Kubanga Deputy President ngenda bbawa ennamba ya Her Excellency Mama Jole Mugisha. Kubanga oyo yakulira ebbendobendo lya Buganda n'erya Ankole kuba kati erya Buganda lyasigalawo era kati ye yalikulira. Ye Nansubuga. Mama Jole Mugisha Nansubuga. Ngenda bbawe ennamba zaabwe. Kubanga batuula ku nneeke ne Seeke eya NUP be badeputy b'omunene nabo be bagaana okukola ku nsonga zaffe. Nja kugaba ennamba ya His Excellency ne maama tubawaabireyo weewaawo tujja bawaabirayo mwe mugeze mugaana okukola ku nsonga zaffe. Ye Namata Namata bwe bagaana okukola ku nsonga zaffe mu wiiki eno wiiki ejja ngenda sooka nkola apiiru nkugambye ennamba Honorable Ssenyonyi bwe bagaana okukola ku nsonga zaffe okuva leero tuuka ku Sande tugenda kugaba ennamba z'abamaama. Kirabika bamaama be bajja tuyambako
nja kugaba ennamba ya maama mukyala wa Honorable Ssenyonyi yaba kutugambirako ennamba ya mukyala Lewis Rubongoya kirabika be bana abatugambirako mubabuulire ennaku yaffe mubakubira amasimu mukaabe mukube ebiwoobe mutegedde naye ezo zijja kuba za apiiru senga baba tebatuyambye leero ngenda bbawo ennamba z'aba deputy president basatu. That is wrong, Pastor. How? Wrong how? Chitya nkugambye nja kuba nkola apiiru kitegeeza batuwulirize. Nange sibu mmanyi ndekayo court of apiiru bwe banaagaana bwe tunagenda mu court of apiiru ne bagaana nga tugenda mu Supreme Court ewa His Excellency ne Maama Babi benja okusembyayo. Senga tutuka kusane nga tetunafuna kuddibwamu. Bagambye bongere okusomesa abantu okubakyaya His Excellency Kyagulanyi. Bagambye bagenda gamba abasuubuzi emisolo kyegiva gye batuuse mu bulago kubanga Kyagulanyi yatema obuyambi bwonna ebweru w'eggwanga tebalina kyakkola Kyagulanyi kyekizibu mbu basomesa abantu obubi bwa His Excellency Kyagulanyi mujja kukiwulira. Ekirala Mpuuga ne Supiika yaleka nsooke nsimbewa wakati gwe mukazi gwe Teddy Nambooze ow'Empigi ennamba yange eri +974 33 93 96 39 ogambye gwe mukazi gwo manyira naye mmanyira mpola oyo Amongi akulimba omanyi oyo omukazi mukwano gwa Amongi mbu mugenda kukola kyonna ekisoboka mbu nno munkime mbu nno nnoonya gwe Nambooze gwe ate mbuuka biswa ng'oleeta enkulukuku kati n'ennamba yange yiiyo gikubeko mbu olina okunoonyereza ebintu ebyo byafuluma bitya nabijjawa ye nzaani nze Asiimwe Bwire mutabani wa Fandi Katongole Bunjakko Buwama Bunja Kompigi District Mawokota County Buwama Sub County Bunjako Parish Bugoma Village gwe mbuuka biswa ng'oleeta enkulukuku mbwa Amongi bw'obanga obulamu bwo weesiga Amongi totawaana bw'oba owulira ng'olombo olina Amongi mbu nno wamalayo situka ogenda ofuke tofuka ku buliri kuba kati olabika oloota ekirooto ababakanya mbu ebirooto tebituukirira ojja oloote ng'ofuka ojja kakasa nti ebirooto bibeera liyo kati mama Teddy Nambooze situka tofuka ku buliri. Kansoke nkubuulire mmwe Mpuuga n'Amongi musoke muwulire bwe kibanga kale abasiyazi be basobola otuyamba obbajjako mpagira abasiyazi obbajjako bwe kibanga abasiyazi be basobola otuyamba okutuukiriza ekyo mpagira abasiyazi okuggyako gavumenti yamu nze sikola kintu kitali mu Bayibuli. Ekyawandiikibwa kino mukiwe Mpuuga ategere nti missoni y'enfu. Mpuuga ne Supiika muwulire ekyawandiikibwa kino. First Kings chapter 22 Bassekabaka ekisooka essula 22 tugenda kuva ku lunyiriri lwa 19 mulyoke muddemu amagezi. Bassekabaka ekisooka essula 22 olunyiriri lwa 19 n'ayogera nti kale wulira ekigambo kya Mukama. Ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye
n'eggye lyonna ery'omu ggulu nga bayimiridde gy'ali ku mukono ogwa ddyo ne ku gwa kkono olwabiri. Mukama n'ayogera nti, ani anaasendasenda Akabu ayambuke e Lamosu Gireyaadi agwe? Omu n'ayogera bw'atyo, omulala n'ayogera bw'atyo. 21. Awo ne wafuluma omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti, nze naamusendasenda. 22. Mukama n'agugamba nti, otya? Ne gwogera nti, naafuluma ne mbeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa ka bannabbi bonna. N'ayogera nti, gwe onoomusendasenda n'okusobola onoosobola, fuluma okole bw'otyo. 23. Kale nno laba Mukama atadde omuzimu ogw'obulimba mu kamwa ka bannabbi bo bano bonna, era Mukama akwogeddeko akabi. Bayibuli egambye Katonda yali atudde mu ggulu ne bamalayika n'eggye lyonna ery'omu ggulu. Yali ayagala kukomya obukulembeze n'obulamu bwa Akabu. N'alekawo eggye ery'omu ggulu. Bayibuli egamba n'atuma omuzimu ne gumugirawo Akabu. Katonda ng'ali mu ggulu n'eggye lye ng'asazewo okugyawo Akabu, teyasindika ggye. Yabuuza, ani ayinza okunnyamba okumalawo Akabu? Omuzimu ne gugamba, nze nsobola okugenda. N'agubuuza, onookola otya? Nsobola okugenda n'enfuuka nnabbi w'obulimba mu kamwa k'abannabbi be. N'amugamba, ggwe ojja kusobola, era genda, ggwe aba agenda. Eggye ne lisigalayo mu ggulu nga linywa kacaayi. Katonda n'akozesa omuzimu okuggyawo Akabu. Kuba mu bwongo bwammwe mulowooza bwe munaatubuulira ekisiyaga, kaakati nno okubeera ne Museveni tubeera n'ekisiyaga. Kubanga Masaara wamukutte nga teyeesaliddeewo nti oyina mumukwata nti oba alonzeewo ggwe, naye ekisiyaga weesalirawo. Weesalirawo okulya ekisiyaga oba obutakirya. Waakiri tubeera n'ekisiyaga mu Uganda naye nga tetulina Museveni n'obukulembeze bwe. Ate Museveni wagudde n'obukulembeze bwe. Ekyo ndowooza nkimazi. Mujjukira analysis gye nabawa ku documentary ya His Excellency mu biseera bya Oscars ne Annie BAFTA. Mujjukira analysis gye nabawa oba mugyerabidde. Waliwo ebintu ebimu era nabagamba ne mbagamba njogeddeko katono kankomaawo. Nabagamba bwe nti ekizibu kyaffe tubadde tulina ekizibu nga Bungereza kyekizibu kyaffe yeremezaako Museveni. Naye Uganda okuva lweri nti part of Africa. Mu biseera bye bakolonizinga Bungereza ye yali ey'amaanyi nga n'Amerika olwo nga nayo bagikolonizinga kuba yo teyakolonizinga bantu. Kino kye kiseera kya Amerika okukolonizinga amawanga okuva lweri nga yatuuka mu ba superpower. Ne mbagamba bwe nti Amerika bw'emala okufuna interest mu His Excellency Kyagulanyi n'eteeka amatu ku ttaka nga y'abadde big funder wa Uganda, interest n'akyusa nadda ng'alaba Museveni aweddeko. Bungereza n'esigala ne Museveni n'etuuka ekiseera n'ekakasa nti Museveni afuuse liability. Ani ajjukira ebigambo ebyo mu vidiyo ezo? Bungereza yagenze okulaba nga Amerika egitwalako Uganda. Mujjukira ebintu ebyo kubanga ensi za Africa twagala tetwagala tukyali wansi w'abazungu, oba oyagala oba toyagala. Ne mbagamba bwe nti Bungereza bwe yalabanga documentary eno Amerika gyekulembeza nayo nedduka n'emuyita n'emuleta simanyi mu BAFTA
bano balabanga ate zinaziwangudde bano ne bateekamu ekirungo ne baleeta paapa ne baleeta gundi ne bagamba mutunulire politics aliwaawo documentary efuuse ensonga ani ajjukira ebigambo ebyo era ne bagamba mu bbanga tono mutunule mugenda kulaba ekigenda okuva e Bungereza naye mwebaze Katonda kuba tetwasoma mwebaze Katonda kuba tetwasoma naye senga twasoma saabagamba ebintu ebyo kubanga saagala ŋŋambe nti bimaze kutuuka ne ndyoka mbyogera era nayogerako katono ne mbagamba mulindeeko olw'okuba Amerika ebadde ebikola ebadde yo yayingira dda mu kintu kino kati Bungereza egoba Amerika tebwewuunyisa enkya nga ne Museveni bamutaddemu omuguwa Uganda etundanga keeki yokya amawanga g'abazungu gali mu kulwanira Uganda gaagala okulaga eryanyi buli limu likola ekisoboka okulaga nti Uganda yaffe. Uganda yensi gye bandibadde balowoozaako nti yensi erimu buli kintu kyebandirowoozezzaako era Mukama yagikola amaze kubanga Uganda abazungu bonna bagiyaayaanira olaba ne bafirika bannaffe bagirwanira baagala kugyekomya. Omuzungu okukozesa Museveni ebbanga lyonna bakozesa Museveni okutuukiriza mishoni zaabwe nti bwe bajja e Uganda bajjeyo buli kyabugagga ky'omu ttaka ekiri mu Uganda nga bwe baagala nga teri abakuba ku nsolobotto. Bagenza okulaba nti abantu bakooye Museveni jjukira nti batandika okumukozesa nga bakimanyi nti abantu bamukkiririzaamu nti ajja kuba mwangu wa kutunda buli kyabugagga ky'eggwanga Uganda ng'abantu basirise busirisi. Bagenza okulaba abantu bazuukuse bakitegedde nti omuzungu minshoni ye yakusaanyaawo Uganda ng'ayitira mu Museveni. Olwaleero bakola ekisoboka okulaga nti Museveni tetukolagana naye. Bagezaako okumwesalako mu buli ngeri kubanga bakimanyi nti kati ate Museveni yaweddeko waliwo omwana ayokya His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bakulaga nti tukolagana ne Kyagulanyi Robert Ssentamu basike emitima gya bannayuganda baddemu babaagale. Olwaleero amawanga g'abazungu gonna geefuulidde Museveni. Baminisita ba Museveni bonna bataddeko envumbo. Ekiddako kugenda kulya nti Mwami Museveni bamutaddeko envumbo. Abantu bangi bamaze ebbanga nga bawabira Mwami Museveni mu ICC naye nga tewali bbaluwa n'emu emulaga nti bafayirinze emisango egyo. Ku mulembe gwa Kyagulanyi bwe twasoose okukirabako nga ICC efayirinze omusango ogwo ne bagamba nti nakadde konna Museveni agenda kuba gasimbagana n'abalamuzi abinnyonnyole. Kitegeeza ki? Nti ekiseera kya Museveni kyo kiweddeko ekiriko kya Bobi Wine. Naye omuzungu mu kwagala okwefuga amawanga ga Afirika agenda na bigenda. Walaba nti kati ono abaddeko gwe twesiga bamuguddemu akulaga nti atijjisa yonna mwe gwe mutijjisa kubanga abakimanyi bulungi nti kyafu kugula mitima gyammwe mwanirize omuzungu ye ate nga tunaakola ki? Tukkiriza ffenna tukyali wansi wa muzungu. Omuzungu yafuga amawanga ga Afirika gonna. Oba ogaana oba okkiriza kati awo kitegeeza butegeeza nti Mwami Museveni ebibye bikomye. Museveni obufuzi bwe bubi tumwanise paka kakati bali babadde baaziba amaaso gaabwe n'amatu kubanga naffe tubadde twebaka kati bwe tuzuukuka balina okukirininga erinnya lyabwe kati Museveni gwe basuula mu kyoto. Ate era ne kakati nkomyawo sigenda bimalayo era mbikomezzaawo ndibaddamu nnyina byenjogedde byenditandikirako buli lwe tusiga ndekawo obuti bwe tukomawo ne mbagamba tutandikire ku buti obwo kwolwo waliwo we naleka obuti ne kakati nnyina wensimbye obuti tujja tandikiraawo. Ate bwe naabyogera byonna ne mbimalayo ate olwo bwe binaatuuka naaba njogera ki? Museveni yabadde etoolo ne bamugamba naye abaana baffe basoma ne bamala nga bamaze okusoma university ne bagenda mu Bawarabu. Lwaki abaana baffe bagenda mu Buwarabu? Museveni yabagambye bwe giba emigaati nga gya bbeeyi kati mutandike okulya keeki mugule keeki. Yagambye wano emirimu weegiri, that is lack of
vision lwaki bagendewe rusanga kuddamu biwulira nga omwezi oguwedde mwezi gumwe emabega minisita Mukobote mukyala w'Obote ali mukamwana w'Obote Amongi abadde wano simanya Amongo abadde wano ekkata ku lwa gavumenti ng'emutumye okutereeza endagaano zaabwe ne Museveni omwezi oguwedde gwali gutandika minisita gwe bayita ajja kunya n'agenda e Muscat mu Oman Muscat n'atereeza endagaano z'okuleeta abaana bakadaama ku lwa gavumenti ajja kunya yabaddewo kumukolera n'okwogera n'ayogera Museveni n'agamba ebyo temubinyumiza wano emirimu weegiri lwaki abaana bagenda ebweru minisita ajja kunya yabaddewo bwemba nkipronawunsinze bubi munsonyiwe nagenda nenjanjogera ku musajja munnamagye gwe bayita bamuyitaani waliwo omusajja wa Air Force gwe nayogerako bamuyita Gonyi ne muyita Ngonyi abantu be waggulu awo mu Tororo bankwe ne baŋŋamba musajja watusirika nkwegayiridde ekintu ekyo toddamu kukyogera ekigambo kyoyogera kizitowa okusinga ejjinja buli lwoyogera ekigambo Ngonyi toddamu kukyogera ne baŋŋamba ye Gonyi waliwo omuvubuka omuganda yava wano ng'agenda obeeyo mu Basoga oba mu baki byali biseera bya nnaku nkulu ng'akyalayo yamalayo nga weeks 2 kati nagenda agamba munne nga n'abaana mbunga waliwo mbuno n'abaana abatonya tunyumiza nze simanyi butuufu bwakyo n'agamba maama waawaka maama ku lunaku mututire ekibaata kino tukirye mbu buli omu n'akwata ku mutwe mbu ekibaata mbu kintu kinene kati ffe ekibaata embaata ewaabwe kirala kati bwembanga ajja kunya mwogedde bubi munsonyiwe mutandise otokomoka omugambo mbu ekinazi kivaamu butto now Museveni ne yeegaana n'agamba mbu ye eby'abaana okugenda ebweru tabimanyi naye nga kampani zonna ezitutwala ebweru zaabwe kati nga nva wano n'ekifumu kyewa nasaza yali alina ekifumu nga ngenda nfokota Museveni ekifumu ennyuma nga bagamba mbu nina empisa embi Museveni nteekwa okufumita ekiti ennyuma gwe weesiruwaze